Abatuuze mu bitundu by'e Wakiso abawangalira okumpi n'enguudo eziri mu kukolebwa wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Program olwa Kirakawanda Nammere, Kiteezi Masooli wamu n'endala basabye gavumenti ezikoleko mu bwangu kuba ezimu zimaze emyaka 7 nga zisuubizibwa nti za kukolebwa naye ne zitakolebwa. Ebinnya, enfuufu, etwalako omukyala nga agenda kuzaala kasanga kuddwaliro. Yasobanura obutamutuusa. Tulebaza nti mugumidde embeera embi, mugumidde enfuufu, mugumidde erinnya. Bano rero basinkanya ab'akakiiko akakulira eby'enguudo mu disitulikiti ey'e Wakiso nga kano kakulemberwa omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Honorable Betty Ethel Naluyima kw'ossa ne ba engineer ba disitulikiti eno wakati mu kulambula enguudo zino n'okwogerako n'abatuuze. Abatuuze bagamba nti ng'oggyeko enguudo ezaali zaateekebwa edda mu mbaliriro okukolebwa waliwo n'endala eziri mu mbeera embi ennyo ng'okwo kw'ogatta emigga egimu egyafuuka nnantayitwamu naddala mu biseera eby'enkuba ng'ogwa Kachira, ogwawula Katooke ne Jinja Kalooli gwe bagamba nti gubafuukidde ekizibu. Bo bassentebe okubadde owa Nabweru Division Jumba Kasim baaniriza ab'akakiiko kano ne babasaba baleme kuddirira kubanga bali bubi nga basabye n'abatuuze obuteetuulako wabula baveeyo basabe enguudo zaabwe zikolebwe. Bye twakola nga Nansana era tugenda kubiteeka mu nkola. Nti bw'oba olina ky'olindirira bwe tuba kulindirira leero mwalindirira ku lwansonga ntuufu oluguudo lwaffe olwa kolansi lutuuse. Abantu bagenda kujja wano okukola nkubiriza abavubuka b'e Katooke mwenna wagenda kubeerawo emirimu mingi egy'okukola. Nkubiriza abakyala abalina emmere gye mufumba mwongereeko ku mmere kubanga oluguudo bwe lunaaba lutandise tugenda kufuna eby'okukola nga bingi. Aba boda muzikanike bulungi nnyo. Abantu batugenda okusaabaza bagenda kweyongerako obungi. Babatuuze basabye abavunaanyizibwa ku nguudo zino nti bakkiriza abo abawaayo ettaka zigaziyizibwe basobole okukolerako emirimu gyabwe nabo babe nga baganyulwa mu nkulaakulana eno. Nga kulaba ku kolansi, ate kolansi omulungi aliko n'amataala, aliko n'emyala egitwala amazzi kale Honorable Betty Ethel Naluyima asabye abatuuze okwanirizanga enkulaakulana kuba Wakiso emaze ebbanga ng'erajja n'olw'enguudo embi era n'abannyonnyola engeri gye zigenda okubayambamu. Metropolitan area tijjamu akwata wonna atawana ate naffe abakyala mu budde bwaffe omukazi abeera lubuto, omukazi abeera muzibu ng'apapa agenda kuzaala naye ekinnya kino we kibeera mu luguudo luno migwanawo tulemererwa. Abasabye obutakkiriza muntu yenna kusimbira nteekateeka eno kuuli n'ategeeza nti ennaku zino zonna yaziwaddeyo okutalaga Wakiso okulaba buti eby'entambula bwe biyimiridde n'okunoonya banne okulaba bwe banaalwanirira enguudo zino. Kaabe mukozi ki era kino twakibagamba tukiddamu bw'abanga waliwo omukozi yenna ayagala okulemesa bannayuganda ne bannawakiso okufuna kolansi waabwe oyo omukozi tugenda kubanga tukwatagana naye. Tukiwulira mikwano bano abakozi twabagamba bw'abeera wamu yenna ayagala okutulemesa ffe kugana akatini ke tuba tufunayo naffe twekwatireko ka kolansi kano oyo bw'ana ayagala okubako kalemesa ne bw'abanga muntu ng'ayagala okutulemesa oyo ffe bantu bano abawaka bakatooke abantu ba Nabweru abantu ba Wakiso oyo gwe twagala kubanga tusobola kukkiriza program gye tumonyeebonedde nayo nga nammwe mubadde mwabaladde nti kati kolansi mwamufunye nga mwabaladde enfuufu mugigobye oyo ayagala okutulemesa ayagala okulwisawo okunyiga eppeesa pulojekiti eno etandike oyo gwe twagala okumanya. N'olwekyo mbasaba mwetegereza abantu bonna ffe twagala kulaba kolansi ng'akoze eki ng'alumye. Omukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.